Aisha wa myaka 2 nali mutwalanga muganda wange nali mutwalanga obanga ow'ekika kyange. Aisha kye yakola nga njagalira omusajja naye nga nze simanyi nga tugendayo. So Aisha gye yantwala yew'omulogo gy'agenda okunjawukanya ne Bawange, ye yeddiza omusajja wange. Era bwe twatuukayo saamanya omwami oyo ng'atukolankolako nga mpa ddagala nga ŋŋamba ennaku z'okudda, ddagala nga ŋŋamba ndinaabe nga ndinaaba. Mukyala bannange so mpunyira dda nakaaba amasika. Bannange ng'akwongera nga nnyongera. okutambula kulaba. Zeewa nga nkwata tooki nga nnimusanga simulaba. Tewakubira omusawo gye baakutwala essimu omunnyonnyolemu ku mbeera weetambula awaka? Saamukubirako olw'ekiro, namukubira nkeera gye bantutte. Nga kati ono omusajja kolo teyasulawo. Weebuuzizza nti olwalazeewo era ki ekimututte? Nkuba ku ssimu ye, essimu agifuula bize, nkubira Aisha essimu teyaliiko. Kwobwo budde nagamba Aisha essimu ye yali ku muliro kiki? Nga njagala mubuuliremu, essimu teyaliiko ate ono ng'agifuula bize. Kyalange obudde nga bukya nga nkuba nga nnoonya akapapula k'oli omusajja nga nti kinaakona kuba omukazi yakuloga nnyo. Sigala okyawunya? Nasigala nkyawunya Adija nakati ne wondabira wano Mpunya. Adija enswera zinyooka. Adija gwe Ekivundu tokiwulira. Adija Mpunya. Sinnabakiwulira mpozi basajja be bakiwulira. Jona owulira sonyiwa kuseka. Jona naawe it's not funny. Owulira Ekivundu ky'omukyala? Adija asiriikirira. Musawo aŋŋambye okunzijanjaba ssente siziraba. Ekivundu tekiwonye. Aŋŋamba mukwano gwange ye yakintuusaako ate yatwala Bawange n'ensoberwa. Abalungi abali ku HK Media, yenze Hadija Kigozi mu Life Experiences and Adventures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twagala okubebaza mwena abasiibi nti mwebale nnyo okusiiba. Ekisibo kyangu naddala kufa abakyala twekwasa ebintu bingi, tulimba mbu tuli barade ulcers, naye tusaba Allah atere baraka ate tubeere nga tukifunamu ekisinga okuba ekirungi. Lino omukyala bw'omulaba olunaku olwaleero oyinza okulowooza nti mukyala nzaala, naye olw'embeera asazeewo olwaleero ampite atunnyonnyolemu byali bitya. Gw'alina mukazi mujja tega amatu. Twagala tutegeere omukyala eyamulumba mu maka ge bye yamutwalako na biki bye yamulekera. Mbajjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamaanyi nga bano be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Gwe Kadaama kugamba nti tofiira mu Bwakadaama, tokola myaka 6 nga tobuvuddeemu. Kolayo emyaka 2 funayo akasente osome obwa barista ate osobola okubeera ng'okola ki? Ofuna omulimu ogutwala mu maaso. Bannaffe aba Speed Express Tours and Travels company yakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga, nabo we bali nnyo okubeera nga bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Nsanyusa okukulaba. Kale Mukwano, nange nsanyusa okukusanga. Amanya n'eddoboozi Yakisakye gwe bamanyi nga Maama Kenny. Kyala munnange nziza okulombojera ennaku gye mpiseemu. Nali ntunda byannyanja nenfuna omwami wange. Omwami wange yansanga ntunda byannyanja. Omwami wange yali inginiya. Ne tubeera nga ne twagalana era ne tubeera bulungi ne tufumbiriganwa. Nanzija we nali
nampangisiza ne tuzaala omwana waffe asooka. Era twali bulungi, era twazaala omwana waffe nga yeeyagaza, nga n'omwami wange akola nga nange nkola. Nasigalirayo mu byennyanja byange, mwami wange n'abeererayo mu bwa inginiya bwe. Mwami wange yafunanga ssente nannyongerangamu ne ntandika okuddukanya ekintu ne kiwera ne kigejja. Kaakati tubeerawo ne twagalana, bannange twayagalana, bannange omwami wange yanjagala, bannange nange namwagala. Kaakati ne tubeerawo banga ne liyita tuzaala omwana waffe owookubiri nga twagalana. Lwatuuka tutuula ku mmeeza ne tuteesa ng'abaagalana, ne mugamba taata Keni tuguleyo ku poloti tuve mu muzigo. Omwami yaŋŋamba mpaamu obudde maama Keni, nange Bawange namuwaamu obudde. Tubeerawo nga twagalana era nga nange agenda n'akola nange ne ŋŋenda n'enkola. N'abaana bange ne bagenda ku ssomero. Vaani yabanonanga. Kasente kaaliwo, bannange kaaliwo go ge mazima. Bannange nali nnyirira, nali ndabikako mukyala nga buli omu ankaabira. Ngamba maama Keni gwe wakikola otya? Nga buli omu aneegomba. Atubeerawo, mwami wange yaŋŋambira nti omanyi maama Keni tulabe bulooka atufunire poloti. Nga tufuna bulooka nga tunoonyeza poloti, tufunire eyo sayidi y'eggangu. Twagifuna, mwami wange nga nteeka mu mmotoka nga tugenda nga tulaba poloti. Poloti yali nneneko nga bagyagala obukadde 2. Bannange nasiima, bannange neeyagala, ne tudda ewaka. Tubeerawo ne mugaana mbuuza kati tugenda kola tutya maama Keni. Ne mugaana nange nali naseevingayo akasente. Naye nange ŋŋenda kaleeta naawe oleete tukulere abaana. N'okkiriza ogatte ssente za poloti n'omusajja? Twali tugenda kukolerera abaana. Kubanga abaana baffe baali baweze abo 2. Kaakati ne nkwata obukadde 10 ne mbumuwa. Omwami wange yasasula ntunula bwenti naye n'aleeta obukadde 10 naye n'asasula. Ne tuteekako omukono nga tugulira abaana, nange ne nteekako omukono. Ne tubeerawo mu kwagalana. Mwami wange yakeeranga ku makya, ne mmutegekera ne mmuwa amazzi n'anaaba, n'akwata ekkubo n'agenda. Nange ne ntegeka abaana, n'abaana ne babatwala, nange ne nkwata agange. Nali nina mukwano gwange baali bamuyita Aisha. Aisha nga mutwalanga muganda wange. Aisha nga mutwalanga oba nga muganda wange ow'omunda, naye nga namusanga Busanzi ku kyalo. Tubeera ffenna, naye yali bambi ng'alina akayumba k'apangisa. Naye nga njagalira abaana. Nga bwemba Aisha yali apangisa kumpi ne w'obeera? Aisha yali apangisa nga si kumpi. Naye ng'ajja n'andabako, nga nkubira essimu n'ambuuza maama Keni wakomyewo? Ko nze nakomyewo. Nga muleetera n'ekyennyanja, kale nga mmuwa bambi nga mukwano gwange. Maama ng'ajja nga tubeera awo nga tweyagala, nga maama Aisha mubuulira kale eby'omunda, nga mugamba taata Keni akoledde bw'ati, taata Keni yansopingidde kino, taata Keni twaguze poloti, nga simanyi nti Aisha kimuyisa bubi.
tubeerawo naye nga nze sikitegeera naye nga nziramu bulungi naye nga nze simanyi nti Aisha muli kimunyiga. Aisha yatubeerawo kubanga navangawo Aisha ne mukubira abaana sawa 10. Aisha gy'oli nti gyendi abaana bakomyewo genda yewaka nga Aisha agenda yewaka nga asanga abaana gorogoliwa nga ndi ku nnyanja ku mwalo kubanga ebyennyanja twabikuumanga jjugira kati abasirikale bangi ebinaala bijja byekweka kati muyina okubeera eyo ne mukuuma ne mubaatisa kaakati Aisha nga yambeererawo mu byonna mu baana bange nesanga nga ntegekedde abaana bange wadde ekyokunywa tubeerawo n'omwami wange yakomangawo ssaawa 3 nange namakinga sure nti ssaawa 3 nina okuba nga nkomyewo. Omwami yali akimanyiko nti Aisha yalabirira abaana nga toliiwo? Omwami yali akimanyi nti mukwano gwange era twagalana era nga namugamba nti oyo mutwalanga muganda wange nga tubeerawo. Kaakati kyala munnange Aisha so yatuuka nanjagalira omusajja. Aisha wa myaka 2 ne nali mutwalanga muganda wange nali mutwalanga obanga ow'ekika kyange. Aisha kye yakola nga njagalira omusajja naye nga nze simanyi go ge mazima naye nga Aisha abeerawo naye nangamba mama Ken kiki katoli habi ne mugamba sina kinnuma nangamba mbuulira ne mugamba nedda Aisha gw'olabye mbadde ki? Aisha ng'ayagala nnyo kale nga nange ngezaako kale nenjagala oba omugamba naye nga ngamba nedda omwana ono kammuleke. Waayitawo ebbanga Aisha nga Bawange yali akomawo 3 nga takyakomawo 3. Aisha nagenda okulaba nga takyaneeyaliza nnyo takyammuka ngamba ye kiki nga bw'ogenda ku mwalo abaana kkiriza basigaza nga bwe ngenda ku mwalo we mukubira ng'abaana abasanga n'abajjayo ewaka ne mbasanga ewuwe kuge mazima. Akati bwe nabeeraawo ne ngamba naye Aisha mwatulira basimwatulira ne mbeeraawo. Wafunako ko embeera yonna egamba nti oba Aisha ayinza okuba ali mukwano ne bbaawo? Nagifunako kubanga nalaba kubanga waali lumu Bawange yali atudde mu ntebe nali ngenze mu kinaabiro Aisha nga ndeetedde abaana nga ne Aisha atudde mu ntebe nesanga nga bayine nensooka nenkola ki nensirika nengamba nesikipapira nnyo. Aisha netubeerawo omwami wange atandaga bami nga era tuliwo nga era akyanjagala nga luli nga tandaga era nga tayagala kuleetawo bibeera. Yakomangawo ssaawa 4 era nga tandaga naye nga nange simulaga nina kyemmanyi. Lwali lumu yali akomawo essaawa 4 ssaawa 4:30 nga mukulisaayo nga ngamba wakomyewo dda nti nakomyewo munnange kyebale nti kale nawe kyebale nga ngamba ng'atuula mu ntebe nga ngamba mama Ken nga mpulira ekiwunya kiki mwafumbidde mu bijanjalo oba mwaleese byannyanja bye biwunya muno mu nju? Mugamba nedda sinnaleeta ku byannyanja ate n'ebijanjalo sinnabifumbako kikwano. Nagamba ki ekiwunya? Mugamba simanyi. Nembuuza abaana muwulira ebiwunya? Dadi agamba biwunya. Agamba mami ffe tetubiwulira.
ne tubeerawo nabeera nga yeesooza ne nange nesifaayo. Ng'olwo nga yeesoozanga awa nsonga ki ng'olaba ng'omuntu alina obusungulira olutategeerekeka? Nga ndaba ng'omuntu alina olusunguyira ng'aba ayombye naye ng'ate tetwakedde kuyomba. Yavuddewo bulungi nange ne nvaawo bulungi. Nagenda okulaba tutuuka okugenda okwebaka. Yasigala mu ntebe ng'alaba TV. Ngenda ne neebasa abaana bange nange ne ngenda ne neebaka. Nagoloka ku ssaawa nga 7:30 ng'akyali mu ntebe yeebase. Yali yeetaddeko piro mu kifuba. Ne mubuuza Tata Ken kiki? Teyanziramu. Ne mugamba obadde ki? Kiki? Oli mulwadde? Oba wakooye? Teyanziramu. Obudde ne bukya. Ng'ali mu ntebe. Yakuwa nsonga ki ey'okusula mu ntebe? Obudde ne bukya. Ne ngolokoka ne musanga mu ntebe ne mubuuza Tata Ken. Mbuulira, nsonga ki? Nasobezza nakoze eki? Naŋŋamba nze mpulira nayingidde muno ne mpulira ekintu ekiwunya. Nze mpulira wano wantamye. Ne mugamba kiki? Nze nga sikiwulira. Ngenda kulongoosa enju. Yinza okuba mmese yakoze eki? Yafiiriddemu. Naye ngenda kirongoosa. Mwami wange ne mutegekera amazzi yakkiriza. N'anaaba n'akwata ekkubo n'agenda. Kyala munnange nange ne nsigalako olusaakola ne nfulumya ebintu. N'ab'emizigo baali bamanyi nti tusenkuse. Mukyala nanoonya ekintu ekiwunya. Olwo okiwulira ng'oba tokiwulira? Nali sikiwulira nga sikiraba. Kwekubirako mukwano gwange Aisha. Ne mugamba Aisha jangu onyambeko. Aisha najja. Aisha ne mubuuliramu ne mugamba Aisha Tata Ken yazze. Naye tiyabadde bulungi nga bulijjo. Atuuse n'aŋŋamba ennyumba ewunya. N'aŋŋamba mwafumbidde mu bijanjaalo mwakoze biki? Ne mugamba tewali. Aisha noonyeza ekintu ekiwunya kimbuze. Yanga Aisha agamba nti ekiwunya akiwulira oba takiwulira? Aisha namugamba yingira. Aisha yaŋŋamba nti sikiwulira Maama Ken. Naye Maama Ken oyinza okuba wafunye ekizibu. Bantu bazibu. Nga Aisha yennyini yagamba. Bw'atyo ngamba naye ngenda kutwalako omuntu omu tulabe. So mu mangu ago ne mugamba Aisha. Temwamala nakulinda musajja komawo mulabe obaana engeri ennyumba gye mwali mugitegudde. Mulabe oba omusajja n'agamba oba mulimu ekifunyo batemuli. Aisha yaŋŋamba Maama Ken nze nina awantu wemmanyi kyo mu butuufu. Kankutwaleyo tulabe kubanga ab'emitu b'emizigo bazibu. Gendayo so Aisha gye yantwala yew'omulogo gy'agenda okunjawukanya ne Bawange. Ye yeddiza omusajja wange. Era bwe twatuukayo saamanya omwami oyo ng'atukolankolako nga mpa ddagala nga ŋŋamba ennaku z'okudda. Ddagala nga ŋŋamba ndinaabe nga ndinaaba. Mukyala bannange so mpunyira ddala. Annyongera. Nakaaba amazika. Nakaaba amazika. Bannange ng'akwongera. Ng'annyongera. Okutambula kulaba. Akati mwami wange ng'akomawo. Yali akatuuka mu mulyango bw'ati. N'agamba bannange kiki kino?
ennyumba ng'ekyuma. Ne mugamba taata Keni jangu otuule mu ntebe. Mugamba jangu taata, jangu nkubuulire. Ng'omanyi nti omulogo yakukozeeko biteredde. Taata Keni ng'agamba toyina nakyo ŋŋamba, toyina ky'oŋŋamba. Nga mukambwe muzibu. Nsonga ki emukambwe? Namugamba kiki? Nangamba nze mpulira wano wantamye, maama Keni wantama, ekisooka olina mukyafu, owunya, kikazi gwe, toyina magezi, totegeera, olina kikyafu, saamanya. Ngamba, Taata Keni ebyo byonna obijjeewa. Ne mugamba nze nga mbadde sikimanyi taata. Kaakati musajja ng'ayingira mu nju ng'abeerayo mu kisenge eyo nga yeesooza. Nagenda kati ngeno otegekera abaana bange nga naye mutegekera ng'emmere ngiteeka ku mmeeza. Akyala bannange emmere teyagirya, yafuluma ng'agenza okufuuyisa, teyadda. Yona, obiwulidde? Mwe mwekwanyakwanya abakazi. Teyadda. Kakuta kkubo ng'agenda. Kati nga mmanyi nti oba agenze mu kiyigo, bagenze mu ttooyi, nga nnindako nga ŋŋamba yene ono alazeewa. Nga nkwata ttooki nga nnimusanga simulaba. Tewakubira omusawo gye baakutwala essimu omunnyonnyolemu ku mbeera weetambula awaka? Saamukubirako olw'ekiro. Namukubira nkeera. Gye bantutte. Nga kati ono omusajja kolo teyasulawo. Weebuuzizza nti olwo alazeewo era ki ekimututte? Nkuba ku ssimu ye, essimu agifuula bize, nkubira Aisha. Aisha essimu teyaliiko. Kw'obwo budde nangamba Aisha essimu ye yali ku muliro kiki? Nga njagala mubuuliremu, essimu teyaliiko ate ono ng'agifuula bize. Kyalange obudde nga bukya nga nkuba nga nnoonya akapapula k'oli omusajja nga yampa ennamba y'essimu nga mukubira nga munnyonnyola nga ŋŋamba tofaayo, musajja tugenda mmuzza, tofaayo, n'ekyo kigenda kuggwaawo. Gwe nagamba ennaku 9 bwe ziggwako ng'olyoka ojja. Namugamba taata tewali njawulo ate ndaba bibizze bubizi, byeyongera bweyongezi. Nga ŋŋamba nti gwe gumiikiriza, tebikolerawo. Asirika nga mbeerawo. Kyala namala ennaku 3 sikola. Binsobedde, mwami wange tadda. Era bwe yafuluma bw'ati teyadda. So kati ewa mukwano gwo wali y'omanyiyo gy'abeera? Nali mmanyiyo ku muzigo gwe yaliku kubanga yali abeera n'abaana bange. Naye wali ekiseera kyatuuka Aisha n'abanga avaawo awo ku muzigo. Abanga yapangisa ewalala alabika kubanga namukubiranga essimu. Essimu olw'olumu ng'ebaako naye nga tagikwata, olw'olumu nga tebaako. Weebuuza nti mukwano gwange nfanfe kuba ongambye yali muganda wo. Omuntu yenna weebuuza n'ogaa naye gundi aliwa? Nakyebuuza. N'enzirayo eyo ow'omusawo kubanga ye yantwalayo. Ne mbuuza musawo, naye mukwano gwange ye yandeeta wano musawo. Naye kiki ali ludda wa kubanga yannejjako. Wagendayo we gy'abeera? Ewa Aisha. Namukusooka nali ŋŋendayo. Naye mu kuddamu okgendayo nasanga asenguseewo ng'agenze. Kati nekimpaliriza okulaba omusawo ono gye yantwala ne mmubuuza kubanga balabika nti baali bamanyiganye. Omwami yaŋŋamba nze sinoonyereza nnyo ku by'abalwadde. Ne mugamba taata, bw'oba omanyi nti olaba
njagala ondabe. Ondabire Aisha gyali. Naŋŋamba nkugambye sinoonyereza ku by'abalwadde. Wabula noonya mukwano gwo gyali. Ekyo omukyala nenkivaako. Nembeerawo. Netandika obulamu obupya. Tewagendako waabwe wa musajja kubanga bw'okuba ennamba y'omuntu nga teriiko otandika otya. Bino bye yafuluma omuntu bw'abanga yamutemulira mu gundi mu lusuku emmanju. Omubbi bw'amusika n'amutwala okitegeera. Tewanoonyaako, tewalopako ku poliisi, tewagendako wammwe? Nabuuliriza. Oba omwami wo yali yakikolako kko nga yagenda n'atadda. Kubanga bwe kibanga gwe mulundi ogusoose mu kyala. Omulundi gwe gwasooka. Nenkubira mami. Maama we. Maama ne munnyonnyolamu. N'agamba gwe sirika. Nze ŋŋenda mukubira essimu ajja kumbuulira gy'ali. Wayita ennaku 2. Maama n'amukubira. Maama bwe yamukubira n'agikwata essimu. Ne banyumya ndowooza balina bye baayogera. Maama n'amugamba, maama, nze omukazi yantama. Maama omukazi yannyiwa. Ate maama w'omulenzi waayogera. Taddamu. Maama omukazi yantama. Namubuuza yakola ki? Ayina abaana. N'agamba maama, mukazi yantama, omukazi awunya. Mukazi awunya maama. Maama nina wendi nafuna omukyalo omulala. Olwo nga kitudde ebbanga ki ng'asuzeeyo? Kyali kitutte wiiki. Amangu ago nga yafuna omukyalo omulala. Yafuna omukyalo omulala. Omukyalo aba abadde gyali. Omukyalo oyo yali amwagala dda nga nze simanyi. Yali yayagala dda Aisha nga nze simanyi. Era kubanga wali we yali abeera bayamugjawo n'amupangisiza, ate yamupangisiza na mu kikomera. Kati waliwo neyibaawo wa Aisha ye yandagawo. N'angamba bbaawo yawasa mukwano gwo. Oyo neiba yali akimanyi nga ne bbaawo amumanyi. Amumanyi. Namugamba bbaawo yawasa mukwano gwo era agenda n'akola n'akomawo. Nemugamba kale gw'ojja kumbuulira wabazze. Mukyala nagezaako okulinnya amanda. Musajja n'embulwa. Sajja saamusinga n'embulwa kale kubanga omuwala yandaga omuzigo. Naŋŋamba namba 4 Aisha mwabeera. Naye nga ntya okuyingira mu kikomera. Onoonya bbaawo ng'otandika okutya okuyingira mu kikomera mu kyala nga wali mutiitizi. Kati kwe kufunamu. Ng'olinga omusajja bba omubbe. Neesonyiwa omusajja. Tewagenda nayo omuzigo? Saagendayo. Naye nga ate nga bakugambye mukwano gwayagala bbaawo. Nze sinza butagendayo. Saagendayo mu kiseera ekyo. Nakiwaamu obudde. Naye nga Aisha asigala ng'akola ye by'ayagala okukola. Olwo ew'omusawo ozeeyo omusawo akoledde bikyakugambye atya? Bwe yaŋŋamba okuddayo nagenda okulaba nga wankwe. Otya? Kubanga Aisha bwe yantwala nensirayo. Mwami ne mugamba ndaba ekintu kiyitiridde. Mwami yaŋŋamba ojja kutereera. Naye nagenda okulaba nyongera kuba bubi. Mukyala nembeera bubi, omwami oyo saddayo. Nensooka nenkikwasa Katonda. Nembeerawo n'abaana bange. Ssente bwange bwali bukyaliwo. Nentandika kusuubula byannyanja.
Waayita omwezi nga gumu nagenda okulaba omwami ng'akuba essimu nga mbuuza abaana bali batya. Ne muddamu nti gye bali balungi. Ne mubuuza oli ludda wa? Walaga wa? Tweraliikiriza. Naŋŋamba nange bakyambuuza. Gwe nninda we naddira. Mukyala tebwali okwo. Ali nsuubudde ebyennyanja bange abasirikale we bajjira ne bakwata emaali yange yonna neggwaawo nensigala ku zero nembeerawo neŋŋuma omuzigo musajja mwe yatuleka batubanja landiroodi n'atuuka okuŋŋamba afulume enju. Akola nga musooka mwegayirira landiroodi ng'agamba nedda sigenda kigumiikiriza bbaawo yali ansasula kati takyaliwo yagenda. Bwe wali tokola mu byennyanja nga tosobola sasula nju? Nasooka ne nsasulayo emyezi 2 nekituuka ne kinnemerera. Abaana nga balina okulya, abaana balina kuwagira fiizi. N'ebintu nga wamanyirako alabirira baaba. Wavaawo w'otegeera nti ebintu si byangu. Mukyala nali simanyi bwe bagula mmere, nali simanyi bwe bagula sukaali, nali simanyi bwe bagula n'igina ya mwana, nga buli kimu nkirabira awo. Wulidde mukyala? Nga buli kimu ndabira awo ng'omusajja aleese. Nga gwe ssente zo z'okola ziragawa? Bwe bukadde 10 bwe nagulamu kuba nali nseevinga n'ensigazaawo ssente ezikola. To omwami we yeekyangira. Nembeerawo awo. Kaakati kiseera kituuka ne ŋŋamba naye kaŋŋende ndabe poloti yaffe gye twagula. Okutuukayo omukyala kyanzigya enviiri ku mutwe ng'omusajja poloti yagitunda. Omusajja poloti yagitunda? Yagitunda dda nga ne we bandagirira Aisha waabeera nga beeyongerayo mbu baddagayaaza. N'omusajja ku ssaawa ya leero simanyi kyaliko. Yansuulawo n'essimu alabika yakyusa layini. Ebizibu by'abakyala tebiggwaayo. Tunyigangana emitima ye programu abakyala mpozi n'abantu mwenna abali eyo. Tulabyeko ku barepinza abaana, tulabyeko ku bakadaama abaakomawo ne basanga abakyala abaami baabwe nga bawasizza, tulabye ku bannamwandu, tutuno tuli ku bakazi bajja. So tukyatambulira ddala in your life experiences and adventures. Baleeta wano eno n'otunyumiza ku story yonnaye ne tufunako engeri gye tukuwabulamu gwe ng'omuntu. So weba oli mpya ku channel eno tunyigire kagamba ako ka subscribe okubeera nga joininga show. Weba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok beera nga otufollowingako obulambalamba. Mukyala munnange ng'olabye n'ebizibu. Nabye n'ebizibu nga n'abantu wakati nafuuka ekisekererwa mu bantu. Nze yali yeeyagala. Mukyala nalinyirira nali mukazi munene ne kati bwefaana nalaba enviiri abaana bange mbaleetera akakumando ne basiibiriraako. Akayumba ke tufiiremu kati katonya. Omusajja ebintu byange yabiwamba n'abitwala. Yatuyamba yatuwaamu akafaliso n'akabulangiti. Nefuna akayumba ke tubeeramu n'abaana bange. Ne kapito yaggwaawo abasirikale babikwata ebyennyanja. Bwe nfunawo enjozi engoye nefunayo 2 engulira abaana bange akakomando ne tusuliraako. So kati kyenjagala okumanya ebyennyanja emmotoka yamalayo ennaku meka mu poliisi? Nnaku 7. Natuukayo baŋŋamba ebyennyanja byavunda. Ne bansaba ssente
mbakwatira emitwalo 2. Sente ze bakusaba Zaali za kujjayo mu mmotoka. ng'emmotoka ebadde ki? Bagikwatirako ebyennyanja. Ebyennyanja temiyina kutambula wano mu Kampala. Ebyennyanja babikwatira abasirikale yonna wa Kalangala yonna bakwata ebyennyanja batusumbuwa. Nga nzimba osinga nkwata mitwalo 2 nga waayo nga bampa mmotoka yange. Kaakati Adija enajjayo emmotoka ne ntuuka ewaka ne neebaka kyabugazi Adija. Ne mbirowoozaamu Adija. Mukwano gwange gwe eyali asigadde n'abaana. Naye Bawange ye yaŋŋamba Maama Kenny, tunda emmotoka eyo okuleka poloti. Ove mu guno omulimo. Toddamu kuteekamu. Ate poloti egenda kuleetera ssente? Poloti tereeta ssente, ogigula n'ogiteeka awo. Kati okugamba mbu nove mu guno omulimu ate ogule poloti yali akukyamye. Nali nina okugula poloti. Poloti wali olina ogigula n'omulimu ogusigaze. Nali nina okugula poloti n'omulimu kale nali nina ogusigaza kubanga emmotoka yange nagitunda obukadde 12. Mukwano gwange n'antwalayo ku lw'e Masaka. Nenfunayo ka poloti. Naye Adija poloti eri obanga bagitunze emirundi ng'ena yali ya ndagaano. Ekuba omunaku tekya. Adija nawunga. Nali ntutte bino bye basimba empaanyi nga ngenda kusimba mu poloti yange. Nasanga waliwo ayiye omusenyu. Naye nga Adija nga poloti ekayanirwa abantu 4. Adija nawunga. Adija nagwawo ekigo. Adija neyambula. Adija nakuba enduulu. Abantu ne bankwata ne bagamba oba omukazi agudde eddalo. Oba omukazi abadde ki? Oba omukazi abadde ki? Nabagamba ndi mulamu mundeke. Adija bansibisa ku poliisi. Gye nasibira. Poliisi ne bagamba bamutwale ebutabika. Ne mbagamba nze ndi mulamu. Siri mulalu. Okiwulira Adija? Adija nabeerayo ku poliisi ennaku 2. Sirikale we yajja we nali kaduukulu nambuuza mpola mpola. Nambuuza mukyala munnange kiki? Yali mukyala. Ne mugamba Mukwano, ennaku mpulira enzita era empulira ennyiize. Nagula poloti. Poloti yange njiguze kyokka poloti yajinguza so yakagiguza abantu 4 bayiyeemu omusenyu nange ate njagala kusimba mpaanyi. Mukyala we nawungira nemba ng'omulalu. Nebinsobera. Sirikale nampa kyeyakola nga ŋŋamba nti otegeera bulungi ne mugamba ntegeera. Naŋŋana agenda nandeetera akagoye nali mu peti. Ne mukaleega nze n'engoye gye nazisuula simanyiiyo banali ninga agudde eddalu. Nandeetera akagoye bakaali kabasibe kasikaati ne ka bulawuzi ne nnyambala. Nenzirayo ewaka ewa mukwano gwange. Sente ne zitokomoka zityo ne zifa bwe zityo Adija. Mukwano gwange naŋŋamba nti omanye Maama Kenny tugende nina wantu wenyinza okutwala tugendeko omuntu omu. Ng'oli ku poliisi gye wagenda ku lw'e Masaka okunoonya poloti, abaana bo be waleka awaka nga bali ku ki? Nabalekera mukwano gwange oyo. Mukwano gwange yali Maama Nansi. Ng'abeera awo we tubeera. Maama Nansi gwe nalekera obwana bwange era nga yabulabirira. Era ye yantambuzaako
okulaba nti antaasa ndabe nga mpona ekintu ekindiko. Hadija bwe natuuka mama Nansi nga ntwala ew'omusawo, sawo nga nkebera, sawo nga ŋŋamba kyala munnange nga ndaba mukwano gwo ye yagenda ne bbaawo. Konze mukwano gwange ani? Tulaba mukwano gwo Aisha, erinnya baliyita Aisha, bamuyita Aisha. Mukyala nagwawo ekigo, mukyala nakaaba, naŋŋamba naye okuwonya ekivundu kyo simanyi nti kinakuwona kuba omukazi yakuloga nnyo. Sigala okyawunya. Nasigala nkyawunya Adija nakati ne wondabira wano Mpunya. Adija enswera zinyooka. Adija gwe ekivundu tokiwulira. Adija Mpunya. Bakiwulira mpozi basajja be bakiwulira. Jona owulira nsonyiwa okuseka. Jona naawe it's not funny. Owulira ekivundu ky'omukyala. Adija Mpunya, Adija enswera ne zinyookako. Adija bwe neebaka ebisajja nendaba nga binneegattako. Adija nenkeera ku makya nga mpulira sirina maanyi. Naffe tukola sitole ne tuzeekolera naye baaba kozeemu eno. Mukyala ng'olina ebizibu. Nina ennaku Adija, nina ennaku. Adija okkuzaako emabega namalanga wiiki 2 nga siddangako ku mulimu. Naye bwe nagendayo nasanga akayumba bakamenya Adija nga bintu byonna babitutte. Flampeni, obuuma obukisiika chipusi, sowaani, masepiki, byonna nga babikoze eki, babitutte. Nentuula neŋŋamba kati nzizizaako ki? Ensiriikirira nenzirayo mukazigo kange. Embeerayo nensiriikirira n'obwana bwange. Adija nasiriikirira, musawo aŋŋambye okunzijanjaba ssente siziraba, ekivundu tekiwonye. Aŋŋamba mukwano gwange ye yakintuusaako ate yatwala Bawange. Nensoberwa naye mukwasa Katonda Aisha, sina kyenyiza mukola naye nze namukwasa Katonda. Adija ngenzeeko mu basabi kiganye. Adija nze nkyawunya kikwano nebinsobera. Nembeerawo kati nkole ntya? Nembeera nga kati ntandikire ku ki? Nenzija nsabe abandaba ku Media TV, nsaba obuyambi munnyambe nziremu nkole kubanga ne kapito yaggwaawo n'ebintu byonna babibba n'akayumba kensulamu katonya n'abaana bange tebalina kyakulya. Bannange nasaba obuyambi asobola okunyamba anyambe. Nze bakyala bannange nalinnyirira, bakyala bannange nali ndabikako. Temulaba okulaba nti omubiri nesigwe guno omubiri gwange. Nalinnyirira, Adija nalinnyirira nga ndabikako, ne Aisha gyantuusiza, mukwano gwange gyantuusiza yo simanyi. Jona luli omuwala omulala gwe twakyaza naye omukazi eyamuyingirira mu maka yali si ye Aisha. Ba Aisha babadde ki?
Abalungi abali ku HK Media leero omukyalo ono Kisakye. Omukyalo ono yazza nnoonya. Nabadde ndi awo nga mama wange ankubira nga ngamba nina omukyala nnoonya ayina emboozi yange. Ne ngamba kamuteekeko ku HK Media. Nze nabagamba nti tulina okunyigangana emitima ne tuyambagana in any way possible. Njagala okwebaza nnyo mwenna abantu ababeereddewo abantu bange bendeeta mu buli mbeera yonna. Sitera kukyaza abantu balina bukadde na bukadde bwa ssente naye akatono ako ke mubawa kayina we kabatuusa. Njagala okwebaza nnyo omukyala eyatuyamba last week n'okolera mukyala muno business n'ava mu kalaayi n'atandika okubeera ng'asiika chips. So kati Kisakye emboozi yo ngiwulidde oli mukyala mukulu wagezaako okufunayo omusajja omulala? Saddamu kufuna musajja mulala. Nali nina ennaku yange okutuusa kati okwewulira oba ekivundu kiri ku oli musajja yekka oba kiri ku basajja bonna oba kiri ku bantu bonna? Adija sisobola kubanga Adija ne bwenkuyitako obuyisi lwakuba gwe olabika nti okisirikidde Mpunya kubanga nze ngenzeeko mubasabye bansabidde nange kennyini ndaba enswera. Adija nze nnyinza okubeeraawo ne ndaba enswera ne ngamba ye nengolokoka ne nnaaba. Jono olabyeko ku nswera tini nengolokoka ne nnaaba. Adija nze gwolaba ebisajja binkozesa ekiro nenkeera nga sirina maanyi. Nange woowulira zino emboozi n'owulira nga toyagala nakulya mmere. So kati tukolere ki mukwano ozze nga oyagala tukole tutya? Kati kyansaba buyambi ekisinga obukulu kumponya mpone ekivundu ekindiko. Ekyokubiri Adija kwe kuddamu okukola nange nziremu nga bwe nnali nziremu nsanyusa abaana bange. Omusajja namwesonyiwa namala namulekera Aisha yanakita kuza abaana bange. Maama gwe nawulidde yali alina n'emmotoka oyo kapito tebubeera buwana na bwasente. Aisha sente zonna zasaanawo ne ku ssaawa eno sirina nsulira kakomando n'abaana bange. Ngamba se tubitegedde nti tolina naye sente z'oyagala okutandisa nawulidde nti wali olina n'emmotoka si nnyingi kubanga oyinza okwesanga abali wano tebayinza. Aisha Adija mbadde nsaba obukadde 2 busobola okunyamba kuba nsobola okuzzaawo ebintu byange nga bwe byali nenzirayo ku mwalo nentandika obulamu obupya. Era nsaba buyambi najje bali mwenna gye muli kyala bannange muntaase. Okay, so kati singa waliyo omuntu ayagala okuyamba omukyalo ono oba ayagala okuyamba akusangawa era akufuna ati? Basomere ennamba y'essimu. Ennamba yange ey'essimu sigimanyi mu mutwe naye nafunawo kano essimu yange baagibba. Nafunawo kano te mukwano gwange yeeyakampa nampeeramu ne layini. Kati kambawo ennamba y'essimu eri 074 2 6 7 71 esembyayo 7. Oba gwe wenna alina obubaka bwonna bw'oyagala okuba ng'otuusa ku Kisakye osobola okunoonyaako ku nnamba yange y'essimu gy'olabaawo wammanga. Nja kubamba omutuusaako obulambalamba naye nkukakasa bakyala ensi erina ebizibu. Waliwo story gy'okola naawe n'owulira nga n'okulya emmere tokyayagala kulya naye Kisakye tusaba Mukama yekka yabeera atutaasa. Olugendo lubadde luwanvu ssaawa zinaatera okutuuka ez'okusibuluka ngenda kubamba sibula yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.